Tumwebaza Mukama Katonda oyo atukuumye n'atuwa obulamu, ate naawe nkwebaza azze nga awo tugoberera mu musomo guno nga bwe tuzze tuyiga ku kutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Leero tutuuse ku kitundu ekyana mu ebina, oba abatamanyi Luganda baga nti ekyana mu ennya. Naye kale tugende n'ekyo ekyana mu ebina. Tukyatunuulira ebyo embeera ezimu ng'oli akoze naye nga tasiimiddwa eri Mukama olw'ebyo ebimubeeramu. Twalaba ku kubeera nga nkoze omulimu gwa Mukama n'okutenguwa, ne tuddamu ne tulaba okubeera ng'okoze omulimu gwa Mukama naye si na mutima ogutuukiridde. Kati olwero tugenda kulaba n'omuntu n'akola okutuukiriza ekigendererwa kya Mukama naye nga mu ebyo ebya Mukama byakola ye alina bye yeenoonyezaamu naye mu bya Mukama nga naye anoonyaamu ebibye. Mmanyi nti nno nze kennyini nayigiriza nti bwe tukola ekigendererwa kya Mukama ne tukituukiriza kuliko empeera nnene. Naye kati kyenjogerako kwe kuba nti sirinze Mukama okuba nti yampa empeera, nze nsazeewo neefunira empeera mu ebyo bya Mukama ngyenoonyezeemu, nempalulirwa okwegomba kwange. Okwegomba ne kundeetera okubeera nga nkola ekintu kya Mukama naye nga nkirimu kufunamu. Kati nno wano nno wakwata bangi nga akola ekya Mukama, ali ku mulimu gwa Mukama, atuukiriza ekigendererwa kya Mukama naye nga wamu n'okukituukiriza anoonya kufunamu. Ne kibeera nga ye Mukama akebera emitima ng'akutunuulidde agamba kituufu onkoledde kye njagala, naye nga naawe obadde okola nga omaliriza nga gw'oyagala weenoonyeza empeera. Tolinze nze kugikuwa naye gw'oyagala weenoonyeze empeera. Kati mu abo abagwa mu kiti ekyo tulinayo omusajja wa Mukama gwe bayita Gekazi, gwe mumanyi obulungi. Gekazi yali muddu wa Erisa nga ne Erisa bwe yali omuddu wa Eriya. Eriya bwe yabeerawo Erisa n'amuweereza bulungi nnyo, ne bakola omulimu gwa Mukama era ne kimaliriza ng'Erisa kimufudde azze mu kifo ky'Eriya. Era ye n'asaba nti njagala emigabo ebiri egy'omwoyo ali ku ggwe, oba ennaku zino nti egy'amafuta agali ku ggwe, era n'agifuna emigabo ebiri. Oba oli awo twandifunyeyo ow'emigabo esatu nga ye Gekazi, senga naye yatuukiriza. Naye wakati mu kutuukiriza ekyo Mukama Katonda kye yali yayagala atuukirize, ng'ayagala aweereze, Katonda yayagala Gekazi aweereze bulungi nnyo eri Erisa. Erisa bw'avaawo adde mu mikono gye, manya mu bigere bye, adde mu bigere bye abeere nga yatwala mu maaso omulimu gwa Mukama. Naye okwagala okufuna ne kumuleetera obuzibu. Bw'oba osomye mu Bassekabaka ekyokubiri essuula 5, amanyi Bayibuli kati otegedde nti olwo tugenda kusoma ku Nayamani. Bw'oba ng'omanyi oli musomi wa Bayibuli, Bassekabaka ekyokubiri 5 woogera ku Nayamani nga bwe baagenda. Ngezeeko okuddukaddukamuuko, wagamba nti awo Nayamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wa kitiibwa, kubanga ku bw'oyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula, era yali musajja w'amaanyi muzira naye nga mugenge. Olwokubiri, awo Abasuuli baali batabadde bibiina ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweereza muka Nayamani. Olwokusatu, awo n'agamba mugole we omuwala, agamba
muka Nayamani. Awo n'agamba omugole we nti singa mukama wange alina ennabbi ali mu Samaliya kale yandiwonye ebigenge bye. Olwokuna awo ne waba ayingira n'abuulira mukama we nti bw'ati bw'ayogedde omuwala ow'omu nsi ya Isirayiri. Awo kabaka w'e Busuuli n'ayogera nti kale nno, n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa, n'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 6 ebya zaabu n'emiteeko gy'ebyambalo 10. Yatwala ebintu bingi. Omulundi ogwayita twalaba nti kabaka Amaziya bwe yali nga yagala okufuna abasajja 10,000 yabasasula talanta 100 ekya ffeeza. Kati ono yali atutte talanta 10, tekyali 10 nga kiri, naye yali atutte 10, naye kiri nkirese okubalaga nti zaali ssente nnyingi ze yagenda nazo. Olw'omukaaga n'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti kale nno ebbaluwa eno bw'eriba ng'etuuse gy'oli, laba nkutumidde Naamani omuddu wange omuwonye ebigenge. Olw'omusanvu awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti nze Katonda nzite era nnamye. Omusajja ono n'okutuma n'atuma okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze, mbegayiridde mutegeere bw'anoonya kyanannanga okuyomba nange. Kati olw'omunaana ebigambo ebyo bituuka ku musajja wa Mukama Erisa. Awo olwatuuka Erisa musajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye, n'amutumira kabaka ng'ayogera nti lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajje eno gye ndi, kale anaamanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Erisa kye yali ayagala Naamani ategeere nti mu Isirayiri mulimu nnabbi wa Mukama, ategeere Katonda wa Isirayiri nga bw'ali. Olw'omwenda awo Naamani n'ajja n'embalaasi n'amagaali ge n'ayimirira mu luggi lw'ennyumba ya Erisa. Olw'ekkumi awo Erisa n'amutumira omubaka ng'agamba nti genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7, kale omubiri gwe guliba gy'oli, gulidda gy'oli, naawe olibeera mulongoofu. Ebyaddawo mu makkati awo ne bwe sibisoma olw'obudde bwaffe, naye abasomi ba Bayibuli mukimanyi nti Naamani n'agamba emigga gy'ewaffe gisinga omugga guno Yoludaani gwaŋŋambye okubeera nga nnaabamu. Era n'anyiiga nnyo nga ye yali asuubira nti nabbi Erisa aveeyo akwate ku mubiri gw'omugenge, ekyali kitakkirizibwa na mu Isirayiri okubeera nga omulamu akwata ku mugenge, naye nti ajje akwate ku bigenge ku mubiri gwange, akoowole Katonda we, ayimuse emikono akoowole Katonda we, olwo nange nandibadde omulongoofu. Naye omu ku baddu ba Naamani n'abeera ng'amugamba nti munnange, senga kugambye ekisinga ku ekyo tewandikikoze, gwe kkiriza onaabe bunaabi mu mugga. Kaakati olw'14 ng'ebyo byonna bimaze okubaawo, waga nti awo n'aserengeta ne yennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda, omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. Bw'amala okuba omulongoofu, bino bye byaliwo olunyiriri lwa 15. Awo n'addayo eri omusajja wa Katonda, ye n'ekibiina kye kyonna, n'ajja n'ayimirira mu maaso ge n'ayogera nti laba nno ntegedde nga tewali Katonda mu nsi wabula mu Isirayiri, kale nno nkwegayiridde toola ekirabo ku muddu wo. Kati awo Erisa amaze okukola Mukama ky'abadde ayagala akole atuukirize. Naye Erisa ogenda kukkiriza ekyo ekikuweereddwa naye nga Mukama si yakikuwadde? Ye omuntu akireese takiwa eri Mukama, akiwa ggwe nga ggwe, kubanga ye amanyi nti omuwonyezza. Olw'16 lugamba Erisa addamu n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, siitoole kyonna,
n'amutayira okukitoola naye n'agaana. Amakulu n'amwegayirira nti waakiri kkiriza nazze n'ebintu byange okuwaayo kambikuwe, n'agaana. Lwaki? Kubanga Erisa yamanya nti kituufu okuweereza Katonda kuliko empeera nnene, naye sinze ngyekununkiririza, sinze nnina okugyegabira, siina kusala magezi kugyefunira. Ate nga mu mulembe gwaffe guno gwe tuwangaaliramu, ekyo kye kisinga kutukuba, nti omaliriza ng'okoze ekya Mukama naye n'otalinda Mukama yo kubanga yakuwa empeera, n'okununkiriza n'okwata empenduzo oba n'okwata enkonyogo okifune. Naye nammwe mumanyi mu mbeera ya bulijjo nti bw'okwata enkonyogo ng'oyagala okuwanulayo ekyawaggulu, olusinza n'obutakuba kiri ky'obadde oyagala neekuba omuti neekuddira ggwe. Oba bw'okwata empenduzo ng'oyagala okuwanulayo ekyo Katonda ky'atannaba kussa, eyinza okumaliriza nga bw'osise bw'oti empenduzo okuleeta akatabi nga seso tagiddeko. Kaakati mu ebyo byonna omusajja wa Mukama yali abimanyi bulungi. Ono Erisa agamba nti nedda, gwe nkolera yagenda okunsasula, naye Amani genda n'ebintu byo. Olw'ekumi-n'omusanvu awo Naamani n'ayogera nti oba tootoole, kale nkwegayiridde omuddu aweebwe ettaka eryetikkibwa n'ennyumbu 2, kubanga omuddu wo takyawaayo okuva leero ebiweebwayo ebyokebwa newankubadde ssaddaaka eri bakatonda abalala, wabula eri Mukama, wabula eri Katonda wa Isirayiri. Kaakati awo ebyaddako omusajja wa Mukama mu Lw'ekumi-n'omwenda n'amugamba nti genda mirembe. Awo ne baawukana, n'atambulako akabanga. Kati olwabiri Gekazi omuddu w'Erisa yagamba tuweereze ebbanga ddene n'omusajja ono, bulijjo ndi awo ntuukiriza ekyo Mukama Katonda kyayagala ntuukirize, naye omukisa guzze omusajja tumuwonyezza ebigenge azze okutusasula, ate Mukama wange yabigaanye, nteekeddwa okubifunako. N'akwata gyempise empenduzo oba n'akwata enkonyogo abifune, afune ku ebyo Mukama by'atannaba kubeera nga amuwa, kuba Mukama yalina otusasula. Bwe ntuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, Katonda yalina okunsasula, era atusasula era asasula, agenda kusasula bw'oliba okituukiriza. Teweetaaga kukozesa mpenduzo kukisika, kukikununkiriza. Mukama bw'aba yakireese agenda kituusiza ddala awo w'oli. Kati eriyo gwe mpulira agamba mu mutima gwe nti ndaba yali akireese okuyita mu Naamani. Nedda. Kaakati tujja kukiraba nti yali takireese, si kyekyali ekiseera kyakyo. Olwabiri luga nti naye Gekazi omuddu w'Erisa omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba Mukama wange asonyiye Naamani ono Omusuuli okutoola mu mikono gye ekyo kye yaleeta. Era kikoze bulungi nti okutoola mu mikono gye so si mukono gwa Katonda, naye okutoola mu mikono gya Naamani ekyo kye yaleeta. Nga Mukama bw'ali omulamu nadduka ne mugoberera, mbeeko kye nnaamuggyako. Kati wuliriza, eri tulabye nga ye musajja wa Mukama Erisa agamba nti nga Katonda bw'ali omulamu gwe nyimirira mu maaso ge siitoole kyonna. N'amutayirira okukitoola naye n'agaana, n'abeera ng'amwegayirira okukitwala. Kati ate nno ye naye agamba nti nga Mukama bw'ali omulamu ŋŋenda kudduka mugoberere mbeereko ne kye mmuggyako. Siyinza kuweereza n'enviiramu awo, waakiri mbeereko ne kye mmuggyako. Olwabirimu awo Gekazi n'agoberera Naamani. Awo Naamani bwe yalaba ng'amugoberera n'ava ku ggaali okumusinkana n'ayogera nti mirembe. Olwabirimu Gekazi addamu n'ayogera nti mirembe, Mukama wange antumye. Bayibuli kyevega nti okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna. Munda mu ye mulimu okwagala okufuna ebintu. Kati okwagala okwo kumuletedde okulimba. Agamba nti nno Erisa yamutumye.
mukama wange antumye ng'ayogera nti laba kaakano kibajje abantu gyendi nga bava mu nsi y'ensozi eya Efulayimu abalenzi 2 ab'okubaana b'abannabbi nkwegayiridde bawe talanta ya ffeeza n'emiteeko gy'ebyambalo 2 olwa 23 awo Naamani n'ayogera nti kkiriza otoole talanta 2 n'amutayirira n'asiba talanta 2 eza ffeeza mu nsawo 2 wamu n'emiteeko gy'ebyambalo n'abitikka abaddu be 2 ne bazeetikkira mu maaso ge 24 awo bwe yatuuka ku lusozi n'abibajja mu mikono gyabwe n'abiteeka mu nnyumba n'asindika abasajja ne baddayo kati ye amanyi nti mukama we talabye ate nga amanyi nti ne Katonda naye talabye Katonda yamuyita n'ayagala abeere nga gwaweereza ng'era ye mukama yalina omusasula nga naye alowooza naye talabye olwa 25 naye n'ayingira n'ayimirira mu maaso ga mukama we Erisa n'amugamba nti ova wa Gekazi n'ayogera nti omuddu wo taliiko gy'agenze nsigadde awo wedda wendi awo wabweru awo naye nga tamanyi nti ono omusajja wa mukama amulaga byonna 26 n'amugamba nti omutima gwange oba omwoyo gwange tegugenze naawe omusajja bw'akyusa okuva ku ggaali lye okusisinkana naawe kati amubuuza ekibuuzo nno kino kibuuzo kikakali kyekiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku n'emizeyituuni n'ensuku ez'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana ddala kyekiseera mukama gw'oweereza kituufu naye kyekiseera ye mukama kye yateekawo nti kati kyekiseera waakusasulidde gwe bwoti bw'okibaze ate ekikulaga nti kino tekyawandiikibwa lw'oli tekyawandiikibwa ku lwa Gekazi kyawandiikibwa ku lwaffe y'oli yatwala ffeeza na byambalo naye Erisa bw'aba ayogera takoma ku ebyo ayogera n'ebyo ebitululunkanya mu biseera byaffe kyekiseera gwe okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku ogenda okulaba nga ebbanga ligenda emyaka gikugenzeeko tonnaba kuzimba kayumba tonnagula kapuloti tonnakola ki ng'ekivaamu omuntu yali atambula ne mukama mu bugolokofu ng'otandika okukola ebirala osobole okwefunira akapoloti osobole okwefunira akayumba osobole okwefunira akamotoka n'ebirala byonna ebyo bifaanana ng'ebyo naye amubuuza nti kyekiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku ez'emizeyituuni n'ensuku ez'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana ansa yali nti si kyekyali ekiseera kya mukama gyali gyekiri ekyokusasula ng'era ekiseera kya mukama ekyokusasula ggwe anaaba atuukiriza ekigendererwa kye bwe kiri nti gyekiri naye olina okulindira ekiseera kya mukama oyo ayagala otuukirize kye yakuleetera mu bulamu buno yagenda okukusasula yalina empeerayo leka kuginoonyeza mu baana b'abantu leka kuginoonyeza mu abo mukama baakuwadde okugasa okukolamu omulimu okubeera nga bo be baganyulwamu ggwe gwe ate obatunuulire nga gw'olina okuganyulwamu bo ŋŋenda kukiddamu nti mukama akuwadde gwe obagase naye ate kati gwe obatunuulira nga bo be bateekeddwa okugasa osobola okubeera nga embeera eyo ey'okwagala okufuna nga ekuleetedde okubeera nga obuweereza bwe bulumidde mu maaso ga mukama n'atunuulira n'agamba kyo kye nakutuma okukola okikoze naye nga obuweereza bwe bulumidde mu maaso gange kubanga abantu abo nali njagala okubeera nga gw'obagasa basobole okulaba mukama nga abagasa okuyitamu ggwe naye ate ggwe ky'obalaze kiri nti oyagala bo bwe baba bagasa ggwe kaakati ekyavaamu lwe lwa 27 ne lugamba nti kale ebigenge bya Naamani
bineegatta naawe n'ezzadde lyo emirembe gyonna, n'ava waali nga mugenge atukula ng'omuzira. Kino nno kiruma nti tekyakoma ku Gekazi, naye musajja wa Mukama amugambye nti ebigenge bya Naamani bigenda kwegatta naawe, si gwe weka naye n'ezzadde lyo. Olaba bwe tuleeta obuzibu ku bantu baffe nti nandibadde ngoberera Mukama n'enkola ekyo kye yandetera okukola, n'enkituukiriza n'omutima ogutuukiridde, nga siri nkukikola olw'okuba nina kye njagala, nga nina kye nkununkiriza. Ngazibwemuko katonotono mbabulireyo omuntu omu. Omuntu ono yali atunyumiza nti yali nga mulokole, naye bwe yali avuga emmotoka nazza omusango gwe tuyita traffic offense, omusango gw'ekidduka, ne bamukwata ne bamuteekayo mu kkomera. Naye ng'agga nti bwe twali mu kkomera ekiro, omu ku ffe ku basibe n'atandika okutendereza, n'atendereza Mukama. Bwe yatendereza Mukama, enkeera ne bamuta. Naye nga ono ye yali atunyumiza yaga nti bwe natuuka mu kkomera saalaganako nti ndi mulokole, teyalaganako nti mulokole. Kaakati n'enkeera waalwo ng'oli bamaze okumuta ne mufunikamu omulala, naye ku olwo ye yabakulembera, n'abakulembera mu ttendo ne batendereza Mukama ne basaba. Yagenda okulaba nga n'oyo naye enkeera bamutadde, kati n'agamba ku luno nze ngenda okutendereza. Era naye n'akikola, kati olwo yalaga ku lwokusatu nga naye lwalaga nti naye mulokole asobola okukulembera banne mu ttendo, n'abakulembera mu ttendo ne batendereza. Era naye enkeera baamuta, bw'atyo bwe yatugamba nti nange enkeera ne baamuta. Naye ekinjogeza ekyo kwegga nti omusajja oyo eyali atunyumiza, ekyamuleetera okukulembera tekyali nti ayagala nnyo abantu bali bategeere Mukama. Yakikola lwakuba yali ayagala ateebwe mu kkomera nga bali babaziza bakikola ne bateebwa. Mutima kimwokolera ebyo ebya Mukama byayagala otuukirize, gutuukiridde. Oba olina bye weenoonyeza mu kutuukiriza ekyo Mukama kyayagala otuukirize. Tulina okubeera nga tumanya nti okusasulwa kwaffe n'empeera yaffe erina kuva eri Mukama, so si mu abo baatuwadde okubeera nga tukolamu omulimu. Abaleese ne bawaayo eri Mukama, baweeyo eri Mukama, naye si eri ggwe nti ndi awo ntunuulidde bintu byabwe bye baleeta okubeera nga nekkusa mu ekyo Mukama kye yampa okubeera nga ngasa nakyo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.